njagala nkutegeeze kino abantu basalawo ne bakuviira togezangako kubasaba kusigala togezangako kusigala buli wooleka abantu ne bagenda you create more space for new positive people abajja mu bulamu bwo buli wojjawo ekintu ekikadde ne weeyubula you create more space for something new so let's go okitegedde you let go things obireka ne bigenda ebirala bijja naye weesibye ku kintu kyekimu ekyo olina omuntu wawansi olina omusipi okumala emyaka 5 olina omusipi gumu gwakunjubuka n'okunjubuka nga kakondo naye ogamba guno omusipi nze simanyi na kumanya oli munafu mukuleka ebintu ogenda let things go but especially let people go if people decide to walk away ne bagamba nti batambudde bagenze bakulese mu bulamu bwabwe tebakyakubira masimu tebafaayo nnyo tebakyakulaga concert gye balina luli baleke bagende bali expired universe erina engeri gyeyatondebwamu nti esengejja abantu abatakyagasa mu sizoni eyo nebaleka ne bagenda okitegedde ebintu ebiri expired bikasute mu trash moving on omuntu waba takyajjanga bwe yali ajja luli muleke tomusika nnyo stop begging people to stay lekeraawo okwegayirira abantu bambi no aweddeko yakulaga nti wano sikyasobola gwe omwegayirira sigala wegayirira butwa they are expired let them go omuntu wa wansi nze nagamba ngenda kubuusa waleti gyolina ya Nike omazeera y'emyaka 6 mulimu obupapula ne bu business card obwenjawulo omazeera y'emyaka 6 gwe kennyini osubira kukyuka otya nga ne waleti gyolina togikyusanga omusipi gwolina togukyusanga by the way kankubulire ebintu bino ebirala byogula mu bulamu bwo ne weeyubula birina obireka birina engeri biku challenge nga they give you a positive energy to look forward for better bwekiri njagala nku challenging tandikira ku bintu n'ebisookerwako genda ogula omusipi omupya nga gwa leather nga mutuufu mupya buli wogwamala ojjawulira ekyenjawulo engoye ezimu zituwa bad energy nga mbi nga buli wolwambala olugoye samawo ofuna obusungu let some things go bino bigenda yamba gwe omuntu wa wansi abali ku Facebook mbasaba tusigale nga tusharinga conversation yenyo tusharinga emboozi eno genda ku Facebook nonya Radio 4 Uganda sharing a broadcast eno ku mikwano gyo ne mu groups ez'enjawulo mwoli olw'ensonga nzikiriza nze ng'omuntu wa wansi nti ffe tugenda okweyamba era nkugamba tweyambye tutya obulamu bwo bwonna n'okuyitamu tebiyimiridde ku bantu bakulese abantu abamu bavudde mu bulamu bwo ne bagenda so that obulamu bwo Katonda nga yabukutegekera nti bulabika why it comes to pass okitegedde people who leave you they are not destined to be with you ate ne success yo mu bulamu teri attached ku bantu bakuleka ne batambula mu bulamu n'agenda nedda birina engeri gye byakolebwa nti abantu abagenda okuwangaala naawe era ne basigala naawe era nga bakugattako value abo be bali attached ku birooto byo ku dreams zo ku aspirations zo abo be bali attached ku ekyo kati gwe bw'osalawo okugamba nti omuntu agenda ate n'osigala ng'omubeeginga osigala naawe kennyini weesubya ekituufu kye wandibadde nakyo mu bulamu waliwo abantu baleka mu bulamu and up to today tewejjusa up to today nga tewejjusa ng'ogamba oyo namuleka and I'm proud that namuleka you moved on either nga energy yawe yali mbi nga buli kaseera baba bakolima buli kaseera tebakugattako ate olumu byekola byokka tunula mu ssimu y'omu olaba abantu mulimu abantu ng'olina ennamba zaabwe naye ng'omaze emyaka tobakubira
because tebakyakugattako. You let them go somehow by default. Ensi nenge jegenda ng'ebasengejja mpola. Era ne bw'omusanga oba mwesanze mu taxi oba mu kibuga eyo bw'omusanga n'omugawanyi mujebali kikyayo tewali mboozi. Oli muleeni ndala ali muleeni ndala either yakuleka oba wamuleka. Let things go.